Abakazi bo batawaanya ate kisooka akazi temumanyi kye mwagala. Temumanyi kye mwagala. Nkubuulira. Omukazi asaba afuna omusajja ayina ssente. Bamala okumufuna aye n'asaba amumazisa. Abafikayo. Owaayi. Nimbye. Simanyi se bade sikimanyi muti aba tebimbuteeka mubambi tabimanyi oyo. Muti aba ali above it. So bimuteeka mu ebibuuzo. Ndio nikubuulidde. Really? Asaba omusajja amumala. Aye n'afuna noonya owa ssente. Like oba omulala. Asaba omusajja amumala. Mu byenfuna asobola omusibira enviiri bikinga kimu kijja mu budde. Olumayiriza omufuna. N'asaba abimala. Kati aba yakamaliza okusaba abimala. Kati simanyi oba asaba ati. Banana tumanyi kye twagala. Really, akazi bawaka kungi. Netuseka bw'abasajja. Asajja bawakiri. Okumanya nti ensawo yeekukomako. Nomanya lero siinamu kanneekomeko. Yes, because no bwensi bwa bbeeyi. Kati kale okitegedde saving a ssente. Kuva ku bwenzi. Obwenzi bwa bbeeyi kye kisooka. Kyera bwa bbeeyi. Ogenda okulaba ng'obusente buli lw'okola buteeka mu bakazi. Kubanga mukazi kati loogi ezisookerwako. Loogi ezisookerwako. Ng'oga nti wasi eri awo nti y'amaanyi. Kizike wano mu Kampala. Kizike. Okitegeera kati gw'otuttemu. Ez'enkumi 3 omutwalo gumu za mu kyalo. Nedda bya mukibo kati togenda twalayo mukazi anyirira naawe eyo. Kayle. Hi lovelies, welcome to my YouTube channel. Kansule muri ko enjoying festive seasons, banange drive safe. Never kubawulirenga there is someone who actually is a whole family of 7 just along Masaka Road. Ngaba food just like that. Banange speed mutikendeze, drive responsibly, enjoy responsibly, drink responsibly. 2026 is almost like around the corner and we need you alive. Muchitegera sosakala barisayo. Today for the first time Nafuna message from this lovely guy. Simanya ba muboba okubanya mabala. Simanya mabala achi. Ozanga nagatugamba. You know his face, yeah? And also if you listen to some radio station called XFM. Yeah, 94.8. 94.8. Yeah. Ogabe bajita your DJ Kayle. Yeah, DJ Kayle Beats. Kayle Beats. Yeah, Kayle Beats. Right. AKA the beat controller. The beat controller. Waliwo DJ yagiranga ngagamba the crowd controller. Yeah, DJ Mick. Muwa mwemanyi ewa KFM. Yeah, the crowd controller. Katugwe beat controller. Yeah. Come now. How do you come up with those terms? Ovikopayo? Like, you get inspired from other DJs. Okay. Then katugwe newezuula kyensobola okuba, kyensobola okwetuuma. Kayle, say hi to the viewers of Love Life. Hi guys, I'm DJ Kayle Beats, aka the beat controller. Yeah, I play on XFM 94.8. Every Sunday I have a show. That's like old school R&B. From 12 p.m. to 2. That's Sunday. Yeah, that's Sunday. Then Then Monday I play in the nights from 1 to 5 a.m. in the morning. 1 to 5 a.m. Those are how many hours? 4 hours. 4 hours. So for you. Musanvu paka 10. Kati abantu babawulize saawe. Do you get callers? Bakuba amasiro ne bakuga batulino mu bbala tukuwuliriza. No manda abasinga tebakirabinga. So babera bakanga ugoba club ogitwalira obaje batwalira mu. Njibaleetera. Ogamba yo DJ Kayle tukuwulira. Yeah, njibaleetera mu buliri bwabwe. Bulira mu diro. So what inspired you to start DJing? Who inspired you first of all and when did you start DJing? Nebazadde bo ne bunyenge je kubanga omanyi ba DJ be bagambe eyo. Yeah. Bamanyi muli baya. No. Not all of us. So ngambe Kayle, what inspired you? Well, inspiring okubeera DJ. Like I used to listen to different
DJs like nga mpuliza nnyo mixes z'enjawulo mba DJ ab'enjawulo ab'omu Uganda okay ebweru wa Uganda abazungu then kaninja ncombine naye nga yasinga okuinspiringa actually is called DJ Cass Baby and DJ Ali Breezy for Shizi anti yobuli Anage Ali Breezy for Shizi simumanyi namumanya akola ku XFM inako show kuva like buli lunaku Monday to Friday inako show bagita the Sweet 16 God targeting aba 16 years no hey aha azanya kuva sawemu paka sawa 2 ezolwegulo yes okay so kati tell me kati ya inspiring okusinga ne DJ Cass Baby then never DJ abalala so ku myaka emeka okutandika okugira actually natandika oku DJinga in 2000 before lockdown before lockdown so how did you like your mother wabase manyi mwina stories hizo kuvamba na sonda Sente eza mzado yakuwa wa Sente nogula yo equipment za equipment no like Kayle role mkwano gwange like I want to briefly tell you how I became a DJ. Yes, I want to know. You might inspire someone. I want to sing about manyi nzembera katoko manyi katoke mpulirayo na side ze nasa yeah ate waliwo katoke je manji bangamba eri ni akawempe yeah that's the katoke yes. Oh so kati walingayo mukwano gwange bali bamuita Robert actually neja ali Robert yaina music library kati je twajanga music kati nze nga wemba mbere wakanga neboye nga ngenda nga nchimayo filimu ngolumu na flash disk yake I used to visit his place kati namusanga nyo yaina laptop ya Windows yaina ku virtual DJ kati bise bisinga nga abeera nyo mu mixinga music no mwetegereza yes kati one day namusanga mixinga kati nembeeraawo nemwetegereza so ngendo labanga naye mpwira nkyagala so I went there several times kati then ndowavamu nemugamba lwaki tompaamu mpaamu nangamba it's okay you come singa wangamba nadda yes netandikirawo polampola ku laptop njigize virtual nenjiga virtual then kati olwavaamu naye nengamba lwaki sifuuka DJ ntero olaba naye aba ne gigs ate agenda n'afunayo sente nga si nyingi nnyo naye ng'afuna nenga bakitandikirawo okitegeera yeah so okay so olwavaamu nensonda obusente bwange butonotono nengulayo ka laptop akatonotono then nawe netandika okukola ki okubeera nga practicing finally no chikwata I became a DJ. I write the beat controller. Yeah. So kakati kambuze like when did you start going out like you know okuba mu clubs because I want to know watandika ngochali wabazade oba when you independent already. No, I was independent. Namangena kugamba nti how did you right namangena kugamba mama you're independent newe wayo. Yes. That's akukiriza yes asa okukiriza nti oba musobola oba bya kusokozi n'amasomero naku zino be embracing that activity yeah osanga omwana nga muto ninga DJ kitegeera yeah kati ebisere bisinga omuzayi tasobola akukiriza okujjako ng'ogenda kuba ng'obizanyira ku ssomero oba ng'amanyi nti oba olina wa mukwano gwo wa library gy'osobola obeera naye tasobola kukkiriza clubs because clubs they don't allow people who are under 18 definitely. Okay, so kakati your first command jenga I don't know kuza simanyi mufuna sente yeah tufuna kati soko ngambe kwa abangamba walo DJ friend of mine yangamba these days kale bakatana ko recognizing DJs those days bale banyoma kati nga bobango oli mupya go gamanyigawo ko na bale basawe bona kai ne bangaza asembayo nga either kabakwa ka drink on the house abitwale ebiri etana I don't know your first experience like did you struggle? Yes, I struggled. Money-wise, how did you do it? You used to walk? Ngoga makale kantambulewo? Like, kai, efebe nakubiranga, tebyatira nkubira nnyo wala. Okay. Yes, byatira nkubiranga kumpi. Tinga nemba mayiriza, naye bampadde akatonotono cause otandika tebakuwa sente. Yeah.
n'egyokoma ogenda nga yes, twali kintu kyokolamu investment nga tosuubira kifunamu. Because DJing is like another business. Oh, yes, another kind of business. It is these days in Balaba. Oteekamu ng'osuubira okufunamu. Ekitegeera. Yes, bwe kiri. Naye nga DJs nowadays, it's a business, serious business. Trust me, tubagambako nammwe. So watandika na sente meka? Okutandika. Estimation. Because bangamba even hours matter. It depends. Even hours matter, right? Yeah, it depends on someone whose brand. No, when you're starting, how, like normally ba DJ katinga bana bagalo tandika oza tandika sente meka 50k. Kisinzira ekifo ky'ogenda okukolera. Konzija kujja no Doreen. Wano mungamba wano olabewo ngambe nti. Nkuganya njagala kakadde. Yes. Obantu kutwala 3 kisinzira. Yes, ekitesiganya gy'oteeseganyizaamu no nenanyini kifo. Naye nga professionally saawa zino ba DJ ng'oli takulimba nti oba ki. Business, yes. Tingoli ye branding bulungi. Asotandikira mitwala 5 2 hours. Era kibagenda okugamba nti branding matters. Yeah, 2 hours. Bangamba ekyoyinza okubeera ne gigs nga 3 kale, for example, biri kisinziira. It depends. Gwamaanyi go we gakoma, naye wokoma. Mukola si. Gwe ogamba nti nsobola okuba nti nzanya wano nenvaayo nengenda wali. Kayo. Kisinziira n'emikisa gy'olina ne connection gy'olina. Yes. So Kati Radio, then how did you get the radio gig? I don't understand. What way of marketing? Yes, but because DJing in Uganda is all about connection. Because I must know Doreen. Doreen amanyo mugaga wa KFM katugeze. Ningamba Doreen. Ntekayo. I will work. No. Ojalindawo wakyaliwo ba DJ abaliwo. Na yewe wanao gap. I will tell the boss. That's all. So I want to briefly tell you how I got that gig of. Was it during COVID? Because singer DJs got more known and famous during COVID. Virtual waka, TV, Yes. So how did you do it yourself? How did you get there? I went there briefly. You know DJ Denzel Yuji. Is a DJ as well? Yes, Denzel Yuji. He's now a DJ. Yes. Musachinge. Chobola nkugambye is a DJ now. Zibana mbadde simanyi. So now a DJ. Yes. Kabana. I used to know him when waliwe bali bagita Siero. Kwa Kashia. So there was a friend of mine called Eric. He was a house DJ of that place. So I befriended him. Natandika ngo kumpangamu. Like radio was that where the club? Yeah, club. Okay. So Denzo yayinangawo night kulwokubiri. Nakulaba. Kati Denzo one day ne banteeka ku night ye. Ekitegeera kye banteeka ku night ye. Nenza nnyera kajjukira we bakuteeka awantu olina okuzannya olina okakasa. Yes, olina okakasa. Ekitegeera ngadde we niwobeera ku microphone ye wali. Ono kakasa ba Kayle. Kati Denzo nga nsiima. You have good mixes. Namuga, hey, thanks for appreciation. Namugamba naye osobola okumpaayo ku gigi ku X. Nangamba ebyeyo nga bizibu era nga we mutandika. Mugaye mutandika. Nga mubeera. Kati munnaye Denzel ng'akola ki? Ngatwala enamba yo. Yeah, ngatwala enamba nga tubeera twogera. Because nali mumanyi online nga tutera n'okwesanga mu events naye teyali mukwano gwange. Kozode ye celeb. Yeah. Aye ba celeb mwemanyi nammwe temufunika. Mpulira. Mu ba celeb temukola ki? Temufunika. Mpulira. Kati mune Denzo ngatandika okumya naye twogera ku WhatsApp. Abane night sine mugamba nteekaayo. Oba oli awo ng'akutaddeko. Bambi. Aga ya kujoza nnyo. Olumala nakwokyayo. Aza butakokyayo nyingi gwe adoyagala naye nakwokyayo. Oyita mnogamba at least nyongeddeko ettafaali. Yes. So kati ekyayi kivaamu Denzo ne mwesibako. Tonteekaayo ku X. Kyengenda okukola okimanyi. Kankwe namba y'omugagga. Okuba essimu.
Ngolaba ddala kwegoba kuno gamba naye abantu. Nenga ngenda kutandika kwogera bikino n'omugagga. Akaseera okamanyi Doreen. Bitegeera. Kati munnange. Ne weewaayo. Nga neewaayo lumu. Nga numba akabokisi k'omugagga. WhatsApp. Yeah, WhatsApp. Namwita Moses. Ate Moses. Nga mulumba ku WhatsApp. Hi. Code this and this. Nga ne describing. I got you. So ngamugamba Denzo yampadde namba ku kino ne kino. So nete yambe ya mubi. Ne munyonyolamu. Yeah. Okay. Let us meet next Thursday. I'm not around. Ako appointment. Yes. Nice. Atoli kasa ku appointment. Bulubalu bwe nga weesiimye fefe naba chef. Faba mbatambuzanga ne batakuweerawo. Laira. Nga weesiimye. Okay, nze sinyo. Nati abakazi. But bangamba. No. Collection, yeah, nze byange thank God byali bya because of my hard work and my experience. Yeah. So tubyali konti yo Omusajja sibanya ate boss na. Never. No, but I always hear people telling me their stories bambi nagamba bantambuza nakoze kino na bandaziza, but the fact that you went there on Thursday ate ngoli confident. Yeah. I have a feeling chagenda bulungi. Kati we bampa appointment. Yangamba musinkane sawa mukaaga. Ne by sawa nya asatu. Nali ntuse ku Meat Packers. Okumana nali njagala, because I know time matters. Yeah, true. Tyoli wakugamba tusinkane sawa 5 nga gwasinga okumwetaaga. Genda before. Mu buli ngeri yonna ne babaawo ekitaataaganye. Yes. There is no excuse. Natukawo nyago ku Meat Packers. Then kati nembayinga obudde nti we naavira ku Meat Packers okutuuka wali ku First Street. Tekitwala budde bungi. Tisaawa zigenda okweramuka ne wabaawo ekitaataaganye kyonna nina okuba mu nfo. True. Kati nkunyumiza. Nga omanyi ba Deejay ebiseera ebisinga sifa ababeera awo nti twasoma nnyo. Wabeera ate obwere obuzibu. Abamu dropping out nga tukyali baki bato yona abadde ki kyakalo mwala gwasuubiza Nedda. lwaki tomugamba nogamba mukuwano obusente njabbu kwasoko nindemu kati Doreen kunyumiza obuzibu ebujjira jukira kati station gye nsabako ya Luzungu. Yes, music mumanyi musajja watu okulwogera ogenda kuwota ata erinnya naliwulidde dda Moses biki yes erinnya ndiwulidda okwogera Oluzungu n'okolotya kati ba Deejay ebiseera ebisinga tu dropping out enamba esinga kujyayo kati mulimu abazze nti abadde ava ku university biki na joininga yes kati gwa droppinga mu ki S5 nga muli owulira oyagala but it's okay so kati ng'otuukayo ng'ajja nga ntuuka kati nga bampawo like nga bandagirira mu office weri nga ntuukawo nga nyingira session gye nsabako ya Oluzungu kale ndwinamu naye si luli awo nti lukakasa nnyo kasa lusaba emmere ne lukwana ku muwala Kayle nobugamba you're beautiful okitegeera kakati ntuukaawo njogera ntandika hi nice to meet you I'm called DJ Kayle. Hey, I know you. Kati kolo nyini nga tuogera bitwayogera. Ngira dama pa appointment endala. Ngamba kuno zanga ku station. Nanga sawa eno. No yanga musange ko nyini gundi. The second by the second appointment session over there still somewhere else. No, ku station. Ku station this time. Yes. Now there's no vacancy. Before. Yeah. Okay. Dama pa appointment endala. Ninga Omusajja anampita ono asooka Oluzungu akuba embogo. No, saakuba mbogo. Wakola otya? Nalwogera Oluzungu. Kayle. Ngoyekera no yes, tomutwala nnyo mu lulyo luli deep. Olwabadde oliri. Ng'okoma wano katono nga bwa yes, tolina muvuga mutwala eri. Ojja kulemerayo. Anaende kanze.
Kati doli ni kunyumiza. Timu naye ng'omugaga ampa appointment endala. Wampa appointment endala. Eyo teyatuukirira. Tetwamiitinga. Okay. Naye wano mu kwogera ku gundi yangamba siriwo naye kyengenda okukola kusinza ku bikimu kyanyonyola ngenda kukwasa manager omulala. Then kati ampa bamuta Alex Gita. Bosi wange kati. Amunkwasa. Jukira kati bye nalina okugamba omugagga ate kati nina bigambo ono. Era mu luzungu. Kati obuzibu bujja. Sajja watu. Pulira. No kankana. Kati ampa appointment angamba ojja kujja ku Lwokutaano. Olwokutaano lutuuka ngamba siriwo. Ngamba kati ate obaawo mponyemu. Oba oluzungu alina mbadde ngenda kukozesa lungi wano nakozesa mu lutono. Naddamu n'akunoonya. Kati mba ndi awo ne muzyamu ne mukoonako ku WhatsApp. Naddamu. Then kati oladdako nangamba ojja kujja ku station tuwogere. Natuukayo nangamba Mr. Alex told me this and this. You are a good DJ. So kyetugenda okukola nze natuukayo kyanyamba yasala mangu nadda mu Luganda. N'ogamba mukama webale. Ndoza yalaba. Yalaba ngokankano bigambo ovuya nagaba omusajja watu kamuzze mu Luganda. Basoma. No savuya. Wakolo. Yakazukange nkainamu. Yalaba okitaka bakakuyaminga n'ogamba kakati ngenda tuka nkole nga okwamiza statement bwechi. So kati angamba you have some mixes because social media ayamba. Kyoli tekyetaaga nnyo like kwogera bingi. Bena social media nomuteramu. Kati olagira ansaba mixes nga forwardingira link. Now forwardingira link. It's okay. I'm going to listen. I'll give you time. I'll call you. No, it's okay. Nganzirayo. Hangambo bana awuliza. Like I kept on reminding. That's nice. You persisted in purpose. Yes. Nganzira mbera mukolachi. Mujjukiza mpola. Finally, nali ndi awo nangamba, can you work? I'm going to give you 4 hours on Monday. Can you deliver something like ekisikiriza abantu? Namugamba yes, ate byensiba nkola. Nsiba nzinisa abantu. Obazirisa. Mbazinisa. Nsiba mbazinisa. Bali menda okuzirika bazirika. Eva mu kubazinisa nnyo bagenda kuzirika. Akasanyaze kabasuseeko. So finally ne bampita. That's how you got the job. Yes. That's nice. Kakati, why do they... I know, but I'm glad the fact that you said wakiriza mwadi wakama tuena makazungu ati radio ya kazungu. Ya luzungu. Then no lemerako. Kakati kumpewa wanewaga mno mukube okolotya. Ebya college. Kumpewa tuwekera na listeners. No. I don't talk. Alright, I don't nice. talk unless I have like wembanyi na presenter. Yes. Why do you think abazungu abasinga baba DJ bagabaluza muri bayaye? Mwenda muri bayaye. Your mindset baji building nenga siwe chiri. Because we have very, very important people nenga bali mu DJ fraternity. True. Yes. Lawyer basawo shegera. Ngabali mu lawyer DJ Jerry lawyer. Oweri ewamu. Sobalo. Lawyer Jerry ayogera oluzungu otamusajja nnyo. Wenza butakwasamu. But he's a very humble guy though. Kakati abolo okulotya. Kubanga banga mno bapamanya mno Kayle jal. Agenda kujja. Kunight. Kato okulotya butabanyiza. Enchimanyi betega. Okumanya betega. Ne kabebi nkalabyawo. Very beautiful child. Tomwegana. Ndabye profile pic. Ninga Kayle omwana omuto. Nkalabye. Ninawo olaba. Nkalabye kako. Abadanyigani garabadakwela, but he's a very beautiful child. Yeah. Nakagana mwana, very beautiful. What I'm saying is wakabinganza. So kungambe okolotya like obutanyiza kwangalo eyanga mnombu
oyinza otwena kunyiza bawala abo kubanga they are your clients yeah they are clients namba tunde bangamba mbu waliwo abajja nga baagala hugs toyinagaana then olwenga muno oba oli awo nga oyinza okufuluma Kayle mu bbaala gy'okubidde mu night ng'olina enamba za bawala ziringa 4 mu musawo oyo ekyo like osobola okikola naye ng'oyagadde kozi oyasobola n'okwesibako nakwesibako nakwinboxinga paka kuwulira bubi bwategera hando yo yes nakwinboxinga yes koza so kubanga ali apart ku baspenda apart ku baspenda abagenda mu night zona spendinga katolino mu handolinga nga tomunyiziza nengeri temugendayo eri je kigwera je bigwere wabireeta okola otya Doi nindeka kubanga bagenda Kayle bashuga mami obakola otya by the way kubanga bagenda babatawanya kintu ky'abashuga mami kyo kirinyo mu fraternity tekiriyo just bana abawala abato nga balina sente bebaliyo nekira like badije kale mulimu abamu nti yomanyi yayinza okuba like oba nkiyite mpya nti oba kwe kuli emirandira gye ng'eringa foundation ye abeera mu bashuga mami nga biba mu sponsoring si kirungi kisobola okusuula webale kwekuuma so webakwekuumako nnyo bagamba I have a girlfriend I have a what do you do because omanyi tulina entondo nsobola mugamba I have a girlfriend nakugamba nyiga kameme nogamba tekisoboka nogamba let's stay friends naye nekira mulimu omuntu ajja ng'olaba yeguggwa musobola okuggwa otegeera nogamba naye katonda okoze kiroze kyokka ng'ewaka weereseyo kyokka ate onaakulemeddeko naye ng'olaba guggwa kati tekikukosa like gundiyeko nga lwo wabalemerako osobola okulemerako naye tosobola by'omubuzaabuza okujjako ng'oyagadde noyagala yinza okikola neguggwa n'omugamba mukwano tusigale nga kyaliwo bwekiri naye nga Deejay then badijja nti baga muyigirayo emize manyi nga gye mukola ekiruzi simanyi smoking naye kisinzira ku muntu ebyokusmoking ebyo omuntu gwoba weetutteyo kati nze ndi above etiro so kati kyonna kyengenda okukola nina okakasa nti nkifunamu oba okubeera okufuna omwana amasinga olaba naffe abakulu kati nganze okufuna omwana kati kale gye bagijja wawulira omanyi avoka mumusesa mukyokenda kampira endagala yakana was it the scenario ebiseera ebisinga nga mukwano gyolaba gifunye abaana era nabwe kyewagenderako bwekiri kasita olaba nga saako like abantu bonna b'obeeramu balinayo ku mwana then kati nawe owulira nga okifiiringa nobeerako ne mutabani wange myaka bwegiti jjukira abamu kati ba Deejay ennaku zino osobola okuba nga olinamu ku sente ezizo nga gwe omuntu nga si nnyingi nnyo naye nga like obulamu osobola bubeezaawo kati kambuze so kati biri bityo okulabira omanyi bisimanyi muli bulungi ne mama w'omwana tuli so kati expensive bwe bagamba omwana ali expensive wakikola otya bwe bagamba Kayle naye weereega obwana yasina omwana omu I understand kati obusente bwofuna eno bagamba baana bali expensive oba kirabika just mindset y'abantu eba mindset naye nga kiba kirungi omuntu oba nti ozaala n'obeera n'omwana wo omu kale oyo omuntu gwasuubizza tewebuzabuza Kayle nze ndaba ani just mukwano gwange nakulabirako agakumpa gig genda eri gig eyawa ayinza okuba alina mukundaba tuli live genda eri Kayle ina gwasuubizza leero nedda sina kati olaba adoleri obeera n'omwana wo yina emyaka emito ku myaka emito kiba kikuyamba nti oba towankawanka atogera kuwankawanka tolabye oli osuubidde bingi no ode bako obufumbo bagamba mbuno bumenye obufumbo buli expensive abakazi batawanya abakazi bo batawanya ate kisooka akazi temumanyi kyemwagala temumanyi kyemwagala nkubuulira omukazi asaba afuna omusajja alina sente bamala okumufuna aye n'asaba
Amumazisa. Abafekayo. Why? Nimbye. Simanyi se bade sikimanyi muti aba tebimbuteeka mubambi tabimanyi oyo. Muti aba ali abave ite. So bimuteeka mu ebibuuzo. Ndio kubulidde. Really? Asaba omusajja amumala. Ayina afuna nonya wa Sente. Like Oba omulala. Asaba omusajja amumala. Mu byenfuna asobola omusibira enviiri bikinga kimu kijja mu budde. Olumayiriza omufuna. N'asaba abimala. Kati aba yakamaliza okusaba abimala. Kati simanyi oba asaba ati. Banana tumanyi twagala. Really, akazi bawaka kuwulire. Netuseka bwa basajja. Asajja bawakiri. Okumanya nti ensawo yeekukomako. Nomanya lero siina mukamne yekomeko. Yes, because no bwenzi bwa bbeeyi. Kati kali okitegedde saving a sente. Kuva ku bwenzi. Obwenzi bwa bbeeyi kyekisooka. Kyera bwa bbeeyi. Ogenda okulaba ng'obusente buli bw'okola buteeka mu bakazi. Kubanga mukazi kati loogi ezisookerwako. Loogi ezisookerwako. Ng'oga nti wasi eri awo nti y'amaanyi. Kizike wano mu Kampala. Kizike. Okitegeera kati gw'otuttemu. Eze-13,000 omutwalo gumu za mu kyalo. Dda bya mu kibuga. Togenda twalayo omukazi anyirira naawe eyo. Mitwalo 5. Kati okwatidde oyo ni omutwale bw'ayiise. Okitegeera. Ez'ogumu ekitundu. Nga temulina ttawulo. Muneebiku siripa simanya mbuzi bazi yes, tajja kukkiriza. Sisobolera. Kati soko ngamba naye kasobola okwesa kalimpita mu Kayle saagala ogire. Sibiriemu ebyo. Kweno mwegeze ku sibiriemu. Sibiriemu. Naye njogera kiri kigwa. Wala ogamba bakigwa. Kale mpozi ng'otamala ne kondomu z'omuno mu nsawo n'ogamba abaffe. In case. In case kigwa. Because nchimanya abawala babeetega kati bana yes, ino. Bakwetega naye. Abana ino barazi. Obeka ng'oli satisfied. Nkubuulira mazima. Ate kati olowooza. Baye kulanga banyi bagenda kubuuzabuuza ebibuuzo. Teri. Kati obulabulabi mutima n'okugamba it's okay. Ninayo weewaka. Noddayo. Nze nkubuulira mazima. Bano genjogera ge mazima gakaawa. Oviwaka ng'oli satisfied. N'ogenda. Nozanye ndo wala babula byabo bafans no bagamba I have a girlfriend, I have a woman. Batira abo basigala abawala era bo basigala bajja kye kugamba ate ogamba ina girlfriend kimutiisa kyoba omanya agamba kwamanyi kati okay so bali bakumenya ko mutima kubanga nze jotenda abawala ogamba abawala olinga gamba wakadde singoba abawala bameka nga sina kufuna mukazi gwennyina yes kanuna bafuna bakumenya ko mutima mirundi nga 10 agende eri naawe ngesi love poze ngabire ne byokwana ne baganda ne baganda talking about like munode chingo muntu no loza togena kupera naye yes mirundi nga 15 kuwa dating wameka nga muntu omenya kumenya mirundi 15 bakazi abamanyi abakazi mwemanyi kyaka wita ina sente batwagala sente kale oba lo sente bitu bigonda bakazi wita ina sente ngamba munezange Bweni ngambamu nezange nayigo kyobomanya nyanya ndigo simbuza ekinyanya omutwalo nange enkowa kati kato zira kugwa bit controller nga ompaka twalo nga nonyayo omulala w'emitwalo 5 okiraba kyenkugamba kyakatena sente denga weteka ku class kulevel ndakasa nafuna nenzikakkana then kati mtu naino omulala ajja nga fan abafan bakomera kono mugamba kiggo batekigwa wanemerako ndio intonde ndeka abula ndeka doidi mbo wanemerako ngola obakigo batekigwa ndeka nenga sofa love is good baba singa baby at least kale biri byo vamp right now chiri like what do you think cause waba no muntu wo nga muli wamu it is good naye obuzibwe bujira kubanga okyataayiza cause tomanya totally satisfied tomanya ogenda kubeera naye ekituufu segera onajja kulimba bibye onakulimba bibye segera so kati abavubuka ebise ebisinga kyekisinga baatira obuzibu ne batomera n'okutomera ne babyetama ate nadde kubanga ekisinga okwavwaza abasajja abasinga kusasanya jukira buli omu ajja akubala ate abakazi mwafuuka business but yeah toko nyemezi ojje wange
ngobala olinga azze okusuubula olinga agenda osuubula Kayo akayo nenzija nembaza nengamba Kayle mujja mu mmeka kyogamba ngekyo kyobaze etyo olinga agenda osuubula Dubai. Yes, ojja kujja wange ebirowoozo byange biri walala naawe balabirala onkyankalanye kyokanga mumaze okunterekamu obusente bwo. Yes. Abala be Kampala bamanyi obatya ate eyo mukyalo banga badamu mukyalo nga bayakwesibyeko bakati nakubira mukyalo bono bayegendayo mubya byayo nga bakuyise yakwesibyeko n'okitegeera abo abebyalo banayi asooke batuleke nate lwaki bali batya mwala w'ekyalo tomuleeta nga gwamuleese kati kanjogere on behalf of others nga sirimu okyali wange yagenda e 40 nasangayo muwala namwegomba ne boogera boogera teyamuleetako then kati nagaha chai kanfunye omuntu nayo nako yamuleeta nga alina sula wa musajja bugoloobi ku bandali lwamuleeta oba oli yamuswama atya amulese okuva e40. Yes, ndese omuntu wange mutadde ewaka mutadde ewaka ngenzi yamala ennaku nga 3 olunaku olwokusatu ngaali yamusanga ku bandali ng'agenze kuba wa DJ namulengerayo. Yes. Banna kuntuga balina ngali mu audience nga yetisa naye nga alina gwali naye oba just mu audience nga kyokka yamanyi ng'omuntu ali waka. Yes. Jukira kati oli abeera mu kyalo ndooza ng'abala kwajja ayinza okuba enamba yali agiina. Yes. Yayinza okuba yali agiina eyo oli kati ng'abala wayingira ekibuga nfunne oli. Yes. Nga yamufuulanga yamufuula ng'eddaala eryo kulina kati yamweraga bakiteeraawo ayino kasa yamufunamu ennaku 3 aye tukole ki aye kiba tekimala omuntu gw'otaddemu jukira njabeera nkutextinga wano okuva ku basi ye fotopoto nja kuba nkutextinga wano oŋŋambe empaayo ekyebiri nkisindike empaayo ekyesatu maama yalwadde onzike ng'oli nga bw'owandika bw'oti. Yes. Kati 15 mu nnaku 3 ziba tezinakuggwaayo. Nnaku 3? Tuleke na 15 kati mutwalo 15 zigwere mu bbanga kitaata. Mwezi. Myaka ebiri. It was nice catching up. Bali kumpeza message. Kati badijja abato any message oyagala bagamba abasimu gakolotya nga tunabakugira. But it's okay shanja kufuna olulala. Kasaba just catching up. So kati abadde ngamba message yenyu. Natulaba kwa message nkulabye oli ku simu gwe nagwowereza bulaavu. No, ono mukwano gwange adambuza location. Agakunsa. Mayize nebbuba. No mugaga wange. Kale. Mukazi musajja. Musajja ono. Nganda bako ka fire love. Nedda yiyo message. Odijje wadde owonye. Gwe nosaga Kayle nebbuba mbadde nomanya. Nwanirako mukazi munnanga ali ewaka. So misimu gakola batye waka. Yeah, oli mutuufu. Yes, abasimu gakola batye waka. Tatuna musimu yange. No passwords, no nothing. Yeah, now chokwata musimu ye. Yeah. No passwords, no nothing. Situna musimu ye. Nange yange tatunula. So yeah, ndi open password agimanyi. Oh, okay. But namugamba kyonna kyasangamu. Gwamanyi. Nomugamba kubanga business gendimu. Abakazi anytime. So I think chechibawadde n'emirembe like just kuba wekuume nekuume. That's so. So chechibawangaza this point to like whatever years over 2 years bichi kyolabye nga gwe kibakoledde. Ekitukoledde. N'ogamba abala kino kyo kikoze. Okose ennyombo zibaamu kwesiga munne. Yeah. N'omugamba nti leero ngenda wano. N'atakulondoola. Toyagala kulondola ntegera toli ku night eno nzije. Nedda ekisoko osobola okujja ne kati. Naye bangamba nzija n'omwana. Bayinza okukkiriza baasikaali. Kale mwana mulekera kale mulekera neighbors kasakati bakakangamba nti Kayle ono nga mulekera neighbor. Naye oli si bwali. Akwesiga nnyo. That's nice.
Aha, so kati ba DJ abavubuka bagala kwenda ba DJ message kijoba waba bagala okufuna sente bangu mu ba DJ wabala benna What DJ? Because of long time Kasowe branding. I love the fact that you said you branded yourself. Yeah, or you social media. Actually, what for instance, on TikTok, yes, Instagram. Remember? Subscribing. Look YouTube. Yeah. Oh, you follow, you subscribe to me. Oh, yeah. You also have Kayle Bix. Yeah. YouTube. Bits, yeah, everywhere. Katokolota ku YouTube like the songs tabazi striking because ebintu bya YouTube ebyo ku music ebisere bisinga olina kuba freestyle zote bazi restrict. Freestyle tabazi restrict. Yeah, freestyle. Okay. Then katinja kujja olwimba njendu cyuse bali tebaja bitegeera. Yes. Okay. Newo okuba original ezimu zibaho copyright. Yeah, bali bajijayo gundi yo. Yeah, bajjako sound bajimute. Yeah, listen, but never striking and not striking. Yeah. Kasaba kuoning emmunde jo haka tisoko ngambe kata aba DJ abagala kwenda DJs enaku zino kwa mufuna parties ba DJ kwe bali. A long time career DJing. Long time career. Of course it is. Now abanga you're 60 years, 70 years you can always DJ. Yes. That one I know, yes. So kati chemba wabavubuka basinga. Kubera bakaka teba papa. Cause buliwo papa ojakola ensobi. Yeah. Bomanya gakunonya sente mu DJ step to step. Okay. Lunako oyongerako ettaffaali. N'ekirala practice. It's all about practicing. True. N'ekirala muve ku bakazi tokyerabira. Abakazi bo baveeko. Then nekyakyemadde njagala okwogera. Saving, right? Basaving bakreating emikwano. Muba DJ, but that's how you got your gig on radio. Yeah. You create friends. Mikwano ejikugasa. Yes. Ye mikwano ejigenda okutwala mu club jikunywesa bia oveyo ku macha tutegeera. Sente zona ne muzirekera mu bala zokoze ate no zika mu bala. Sanyuka ko sanyuse. Savinga bela ne mikwano emirundi. That's all. Thank you, Kayle. You're welcome. All right. Thank you for having me. You're welcome to Jakomia with next year, which is, by the way, almost a few days to go. And what we will ku Kayle. Kyakabi ekyo. Kyenkolera ddala. Sijja kwogera bingi guys.